Ngabo olabye kikubye. This is the first biggest concert performance after lockdown. Yeah, because it's Africana. You understand? But then waliwo ebyo tukola mu bisaawe mu byalo, but this is Africana, so I'll say yes. Bulungi nnyo because si gwe gusoose gulinga gwa kusatu for me. Eva kiba kya kitiibwa because I mean buli omu amanya Africa legendary band and tukuze tugiraba, so for me okuba ku platform yaabwe kirungi. Kano katimba era byalina kuba byoya ne tetulina byoya Uganda, so tukozesa butimba. Okitegeera? Oh. Genda kumbi. Abina kuba byoya nga bw'okyogedde oba okitegedde otya? Naye tetulina fabric mu Uganda, so tukozesa buneeti. Inze ne creating nakola art and design. I know what I want, so I draw out kuba design yange nenjwa design wange nagikola. Anti yabagamba musiddamu messages ze agira akola nnyo ayongeramu amaanyi. Ayongeremu ku maanyi. Toka miwaiki chali wange. Eyo tuba mu katemba just chance yaki. Anti ntolaba nti ebifaananyi bya bannange mwasooka ne mukisala naye mwalaba lwali luyimba. Tolaba kati nayo bifaananyi twabadde ku interview. Ne tupozinga just awo bimanyi. Neffe tuliwo okusanyusa bafaani baffe bibanyumirwa ebyo ebintu. Nkibagamba buli lunaku mujja mulaba nga njagadde. Ne siriba social media, sisobola social media relationships. Weneetoloka mujja giraba. Ate nga ngikonfaminze omanye ayena omusajja Katonda yamugaba. Twagala ebintu bingi naye tebayo omuntu atuukiridde. Omuntu azze yenna nga Katonda yogwaleese yaba yoyo. Omuntu gwoba osiimye nga mwetegeera, naffe tuli bayimbi, tuli bazibu. Ssaawa zino ndi wano ngenda n'abalala kuyimba, ngenda kuddayo kiro ssaawa mmeka bamwenda. Okitegeera si byangu, so Mukama akuwa omuntu just eba blessing, omuntu akutegeera wetegeera. Kutidde byonna by'omanyi omukazi byako byonna mbale naze emyaka gyonna nazimanyiira buli kimu nkikola. Ffe tuli bahasira kitegedde. Nkimanyi era bali babala bangi bazirina era mubalaba banyirira abe oba wakimanyiira. Omuntu alakimanyiira aba akiraba ng'ekizibu. It's true naye ffe twabimanyiira.